sijja kwerabira twaziika omwana kafiirwa omwana n'omukyala wange nga tobadde n'omukusiiba. Omukyala wange atambuza ebigere n'atambulira ku bodaboda n'agenda n'asinza abantu ne basumululwa. Yalafiira Muleba Zambia. Olunaku olwo nabuuza Yesu ebibuuzo nga talina ansa, nga siina ssente esobola okutransportinga omulambo gw'omwana ogutwala waffe ku Sheeri. Naye nga Yesu yandemesa ebintu byonna n'agamba bireke, njagala ompeereza. Ng'omukyala wange atambula emisana n'ekiro, booda ne zimukuba ebigo, naye nga afiira mu ddwaliro nga ne ssente zisasula bino nga sizirina, nga ne ssente zisasula omulambo ogutransportinga Bushenyi nga teziriyo. Waliwo abantu bangi amaaso obadde gatadde ku bintu, amaaso go gatadde ku bantu, amaaso gatadde ku bintu, amaaso go otagajja ku bintu n'ogateeka Yesu, waliwo obulamu bwo butasobola kuyita. Twali tusula mu ruumu emu, sitting room ne bedroom emu. Omulambo guli mu mochare ne bampita, jangu olabe omwana wange. Nemutunuulira. Mukyala wange yalagenze ne keesi y'engoye. Waliwo abantu nga tukulemeseza okuweereza Katonda kuyayanako ebintu. Njagala osuule osingize Yesu. Omuyankubira olunaku olwo n'agamba Musumba wa Lugaba, nakugamba Yesu tagawa bintu, omulambo tolina na ssente ku transporting, leka nkusasule oziike Lusaze gye baziika abantu abatalina abaabo. Nga no mu biseera eby'obulumi Sitaani yansindikira abantu abasinduka obusaale ku mutima gwange sobola okukyawa Yesu. Omulala nambuuza, Yesu mwabaddewa okufiirwa omwana Yesu? Mwe mutusomesa okubuuza Katonda, mwe tumwamubuuziza. Omunangamba nze nalokoka ku ttendo lya mukyalawo, bw'atutwalayo kirabika yita tasedalayo. Nene nali ntaddeko amaaso tebagenda kunyamba, tebasobola kunyamba. Waliwo abantu badde weetisa amaaso ku bantu n'ogajja ku Yesu, ky'okolaba ebizibu biremeddeko. Ogamba singa mbadde nyina omulimu ogw'essente nnyingi wali ntaasiza. Abantu byonna babirina, ssente bazirina, ensi eyina ebintu ne ssente, n'ensi teyina Katonda. Nsaba olwaleero bwe kuba kufiisa byobadde byoyita eby'omuwendo bite, ogambe Yesu njagala okukomya obulamu bwange. Nakaaba ningamba lwaki Yesu otulese. Basabwe ne banyabo waliwo biseera abantu bagenda kubuuza Yesu waliwo nga nawe oddeyo mbuliro gambe wabula Yesu oluddawa nga talabika. Tukitegeeza ntaliyo. N'obwolaba nga tomuwulira Yesu tomuta. N'obwolaba nga tannabakwanukula prayer request Yesu tomusuula. Ayinza kuba yamugamba nga mu mwaka guno ogenda kufumbirwa, gw'otambudde naye n'akusuula n'ogamba lwaki Yesu tuyitimbageko. Nakoma omukyala wange yali mu ddwaliro, omulambo gulunsambya mu mochari, siina wadde n'enusu transport ng'omulambo, biiru ya miliyoni 2+ nali ntaddeko amaaso nimbakubira esimu bagamba ani akugambye ogende eyo. Nalina omusumba ng'amanyi tuluba abadde nagezako okwewola emmotoka nga zonna nfu, nga Yesu agamba oba amaaso abadde gatadde ku bantu nange ngenda kusigala. Nina omuntu gwenjagala kwogerako naye, obadde olowooza Yesu yakuleka, obadde olowooza Yesu talina kyasobola. Abantu boolaba balina obujulizi obw'amaanyi balabidde Yesu mu bizibu.
tosuula Yesu olw'ebizibu n'embiraga abadde n'obulamu. Natuuka waka ng'omukyala mulese mu ddwaliro, omulambo ngulese mu ddwaliro, ningamba Yesu wandemesa okukola. Kati nakaaba amaaso ne gazimba, ninzeeka mu nyumba. Ennyumba ya sitting room ne bedroom neebanga ya hoteeri enene nga sirina asobola okunzizaamu amaanyi, kubanga yaninzizaamu amaanyi yali mukyala wange. Naye ng'ebigambo by'abantu wakati mu maziga nga bye bijja. Njagala kwebaza Katonda nti waliwo omuntu olunaku lwaleero lusobola okukyusa nebeera turning point y'obulamu bwo okudda obulamu bwo. Natandise nga ngamba waliwo omuntu Katonda agenda kuwonya ebiwundu. Naye n'ebiwundu bye nali manyi Katonda atazisobola kubijja ku mutima gwange. Naye mbiseera ebyo twalina laavu ne Yesu ze n'omukyala wange wakati mu mbeera mu bwavu, wakati nga mukyala wange tatambula boda ne bamukuba ebigondo bamusasuza, naye nga tuyina laavu ne Yesu, nga Yesu aflows, nga tuyina flow wakati nga tuflowinga ne Yesu. Yesu ningamba Yesu ngenda kukoleka. Naye njagala kwebaza Katonda, zali zigenda kubeera nga ssaawa 8 gw'ekiro. Omuntu nankubira nga akaaba ng'amaze emyezi nga 9 musajja mugagga nga yankubira n'akaaba nagamba musumba wange simanyi ekikutuukako mpulira nkaama nti olina obuzu. Nimugamba nafiiridde omwana sirina na transporting omwana. Nangamba wakoze eki? Ningamba omulambo ogw'omwana waffe guli mu mokyali Zambia. Nimpulira nga asirise. Nangamba biki by'obadde weetaaga? Nangamba ngenda kusasula byonna. Yesu anaatera kukoma wasasule byonna byobadde tosobola kukola. Nengenda kumakya nenzijjayo omulambo nengutwala Businde ne tuziika. Omukyala wange namuleka mu Bulumi natwaliro. Netuuka waka ntuziika. Tata nambuuza bw'asula mu kanisa ne Pastor To buli namutambudde ebyalo nombana muno mulanjirira enjiri ya Yesu. Nagamba ono omwana omuto yabadde ayonoonye eki mu maaso ga Yesu gw'osula ngosa. Waliwo abantu abadde bakubuuza ebibuuzo nga tolina ansa. Ekiseera kigenda kutuuka Yesu ayanukula ebibuuzo by'abantu. Navuga emmotoka emikwano gyange ndikomawo. Ngenda okutuuka mu ddwaliro, omwami omukyala wange nagamba mwami wange kulukayo nga yaakaake nabo abantu abamanyi tubafiiridde omwana nga bamubuuza omwana aluddawa. Waliwo abantu Sitaani abadde agenda kubakozesa okusuula obulamu. Nzijukira olunaku olwo nakaaba n'omukyala wange saamusiibula nenfuluma mu ddwaliro nentambula natuuka Kibuye roundabout. Ningamba Yesu olabika tokyatwagala. Nekasukamu roundabout emmotoka zinkuune nfe. Emmotoka nezitandika kunziruka neziwuutira. Wakati omusumba omu nankubira esimu nagamba mwana wange ndabye omukolesebwa nga Setaani akutaddemu ekijjegere akusuula mu ntaana. Nagamba towa Setaani okwata ku mutima gwo. Nensooka mugaana naddamu nankubira. Nagenda okuwulira eddoboozi munda munsi nze benjagala Bahati. Ekyo tosobola kukitegeera okujja kwa kuzimu Katonda. Musumba June waliwo ebintu ebimu nga bigenda kwatinga emitima gyaffe naye nga bigenda okuzaala ate ebintu ebirungi. Nentambula ngenda ngamba Kinda ng'oyambuka prayer house. Nentuulawo nenkaaba. Nendaba obulamu bwa Daniel bwe yayitamu. Nendaba aba Yusufu gye bayita.